okulabako manya gange nze Mulangira Wasajja Musoke. Atuli tukawiddeko nti muwala wo tugawa nyini ya 16 era wali omengi abadinga nze nga simanyiyo kyali kitayavaati awaka bamaama b'abaana nga bwe bakyusa abaana baabwe mu mbeera zaabwe yatambula n'agenda n'omwana oyo naye ng'omwana oyo okutambula naye ate teyali naye yali wa mukulu wange Ejjuuko nga gy'abeera era mukulu wange naye wuuyo awo emabega gammwe awo ye yali abeera akati nga mu kubeera eyo yabeerayo kati ng'omwana wanaavaayo n'aga nti no kangende ndabe kwani ngende ndabe ku maama wange ebyaddirira tetwabimanya awo nze ne ntandika kutunula kulaba omwana yaddawa ate nga n'ennyina oyo kennyini saalina nnyo mbeera nnungi naye olw'ensonga nti yalina embeera ze yalinga abeeramu nze ze sikola ki ze seetaaga. Kati omwana agamba nti nno omusajja yali yafumbirwa omusajja namugamba n'abaana basatu mbadde mumuwulizaako nze nga simuwuliza era ebisinga byonna nnyina yayinza okubimanya naye nga tugere waneno nti omusajja yamugoba kyosaba mukaaga ajja nga mufeno yatuukirawo kakati okutuuka yatuukira wa maama we kubanga maama we ye gy'abeera manyiyo. Omwana n'abula okuva mu 2016 tofaayo kumanya aliridda wali mu mbeera ali mu mbeera ki kakati engeri gye biri nti ebisinga byonna byalingana maama waabwe nze nga maama waabwe gwe nnina okubuuza nti omwana aliruddawo kubanga mwana muwala wamubuuza yagamba okumubuuza ng'ate alina ate omukazi waba nga waliwo ekyensobi gye yakola asobola okunnyonnyola ekituufu yagamba nga bugambi gyali ate nga nze sirina kuleekaana. kati wamufunye otya? Kakati okumufuna ebifaananyi eby'amativi gammwe kwe nalabidde ate omuntu oba ayinza okubula kati olabe ne nga nti yoono baali bamunyaga ne bamutwala kati Katonda n'annyamba ne mufuna. Olina ekifaananyi ky'okutte mu ngalo wane nga awulubadde owulidde okulaba muwala wo kirage bw'otaasindika mu mbeera eyo bulaba afaana mu mbeera bwe saawulidde bulungi era nkyalina ennaku ku mutima era nga obulamu bwange bwonna nsaba eyamukoze kino Katonda amusseeko obusungu bwe. Eyakoze kino muwala wange nkiddamu nga nkigumiza nsaba Katonda amusseeko obusungu bwe wonna w'alitambulira. Mumanyi omuvubuka oyo ate mumanyi nze munina kye mumanyiiko gwe mmanyayo yazze mu maaso gange n'akola ki neneeyanjulira. ye ali omuyimbi ali ensikini badde omuwulira okuwulira mpulira erinnya naye ng'erinnya oba oliwulidde lya muntu aliyeni kitegeeza kintu ekiri awo ekitategeerekeka. Yes, aliyeni biba bintuntu ebiri awo ebityo devo eba devo sibamanyi tanneeyanjuliranga wali ondaze ku baana bo sibamanyi naye kati okitegedde nti mutabani bo tannaba kubeera ajja kubeera ng'amaze okuyita mu mateeka ambuulire lwaki yatuusa ku mwana wange ku kino era ambuulire ne wajje yamujja. omwana tugaye bamutwala n'emyaka 13 emyaka 16 ebbanga ebyo nabyo abadde naye okutematema omuzeeyi singende buyanzi kuba abamutabani bonna tannabeera okutuusa nga amateeka gamukutteko nakkakkana. ekyasinza okuluma bino byonna mwana wange kumufaananya bw'ati. Ekyokubiri okuba nti nno baamubba yali yabula. Muzeeyi omuntu atulaba oba alabe emboozi zino agala okwebuuza enkolaganayo ne maama w'omwana eyimiridde etya era omwana okutuuka obbava mu mikono. Kaakati enkolagana yange ne maama w'omwana yo yali nnyina kennyini yagyesalako olw'ensonga nti alina embeera ze yali akozesa nze ziseetaaga ye nga nnyina.
Kubanza ekisooka ndi musajja musiraamu sinywa mwenge. Ye ng'anywa omwenge. Ng'akozesa n'ebintu ebirala ebitategeerekeka. Nze bye nali saagala mu bulamu bwange. Era omwana owulidde nti ye Aisha. Kakati ate nze bansange nga ndi n'omutamiivu. Omwayawukana maama n'agenda n'omwana. Kakati twayawukana ate si ye yali nabo. We twayawukana naye ompuliriza bulungi ne basigala ne mukulu wange. Ono gwe tuli naye wano. Kitegeeza yajja n'abba wano omwana. Kakati yamanya amagezi ye ge yasala ye nga maama waabwe. Kubanze saba muwaako mu butongole nti n'abaana bano kubanga baali basoma nga bava wa mukulu wange ono. Mu mbeera eno yonna wawulizaako mukyalawo maama w'omwana? Maama w'omwana gyali. Yagamba ki ku mbeera y'omwana? Anti kakati okugamba ku mbeera y'omwana ate ye yatandise kutiitiira. Omwana we bajja mukola ekibi n'atakimanya nti baakimukoze dda okumukuba. So omwana ye takubwa n'afaanana bw'ati. Kakati olowooza singa oyo baba bamuntadde mu maaso tuba tutya? Ne bamuteeka mu maaso. Olowooza tuba tutya? Naye taata w'abaana b'omusaayi. Sooka oleke. Sinnaba kumumanya simumanyi. Mpulira linnya. Simanyi oba aliye ne kisodo oba ki. Mpulira linnya. Simumanyi. Ate omusaayi guli omusaayi guleke guva mu mwana wange. Si gugwe. Kuba singa yamanya nti gugwe ate teyandi ku byono mwe yajja baana. Abazzukulu bali balabye. Abazzukulu sibalabangako. Batabakiriza baana kukula. Ndowooza owulira. Mu mbeera eno ogenda kukola otya? Mu mbeera eno kyensinga okwetaaga ge mateeka okukwatisa omusajja oyo. Ategeere nti w'obeera n'omuntu ng'ate bamubbe oteeka okubeera omukakkamu. Ffenna tulina abakazi naye tetubassa miggo. Bw'aba akunyiiziza muviire buviisi. Naye ekyasinze okunnuma kwe gamba omwana kwe kujja kunnyonnyola nti ne maama wange azaala omwami wange naye nga wali. Konze n'omukazi omukulu naye akanula bukanuzi maaso n'atunula nga ddole. Kati singa ono yafiira mu maaso gaabwe bandinzizeewa. Olowooza omufu oyinza omukweka ebbanga lyonna ne batamumanya. Era alowooza oyo gwe bayisa alien skin wa kitalo nnyo wansi w'enjuba ali waggulu w'amateeka. Yazaala omwana namanyi gye yambonyezaabonyeza. Mwaloteeko ko bannamateeka. Bannamateeka ne reference gye ziri. Eba poliisi ey'ekibuye kakati okumanya nti nno bo bazibu nnyo. Bo ne bagamba nti ebyo oli muzibu nnyo tetujja musobola. Muzibu muki? Mwatuuse ku poliisi bagambye muzibu. Mbu muzibu nnyo tetujja musobola. Kati mugenda kukola mutya? Ekyokukola? Kakati ekyokukola poliisi yo webeerebeddwa si yesemberako amateeka. Poliisi ekuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Ompuliriza bulungi naye naye erina abagitwala. Yes. Beba balemeddwa nga nze nja kweyongerayo. Obawadde ebbanga ki olyoke weeyongereyo? Siyinza nabba wa bbanga. Oliwe yali atuusa kuona obuzibu yabampa ebbanga. Nawanteeka sidda mu maka ge nawanteeka abaana bange baako na kintu. Nze nga tumaliriza singa alien skin omwana gwe wazaala wadde tanda kujja mu butongole ajja nagamba muzeeyi mbadde nsaba onsonyiwe tugonjole byonna ebyasooka. Akati osaba omuntu nga wali omulabyeko ng'ofuna omwana ono n'omusanga n'omugamba nti muzeeyi mukadde wange nze ndi ne muwala we. Tamumanyi. Kakati omutwalayo ate amutuge wamufaananyiza bw'ati ng'enkobe. Singa Yesu nagamba muzeeyi nsaba onsonyiwe nasobya era nsobeza nsaba tugonjolo byonna ebyasooka. Bino bivudde mu bantu ababiri ne bigenda ku luleereetu. Kati bigenda ku luleereetu tuyita mu tteeka. Kwe kugamba kiri nti nno onja kusaba mu nsaba yonna Katonda amusseeko obusungu bwe. Obudde buno ki kye weetaaga? Kati kye neetaaga kati nga omukulu oyo atwala ebyabavubuka, minisita atwala ebyabavubuka, abenga asala amagezi, abenga babaako enkola gye bayamba omwana wange. Kubanze kubanga kutuuse nti nno kujjanjaba, ompuliriza bulungi, nsobola okumujjanjaba, naye ka tulina kuyita mu mateeka kubanga si ye yamuliisa okutuuka mu myaka gino. Omwana yamufuna mwana muto myaka 16. Ekyo
obwo bunnanfuusi obulyake kubanga etteeka limanyiddwa nti omwana yenna abeera wansi w'emyaka 16 singa kakutanda n'obanga omuzza mu bikolwa ebitategeerekeka awo obossa obulamu bwe bwonna eyo eba defilement. Omusango gwa defilement kakati mwe muli bannamawulire ekyo mukirinde mujja kiraba mu maaso. Mujja kiraba mu maaso. Taata, mu nsonga zino zonna zitambudde muwala wo toli naye akomyewo mukumi nga taata okugambe yagala amateeka gakola kyeyagala naye okufunye ku buvunaanyizibwa okunoonya ku mulenzi nga gw'omuntu. Siyinza kunoonya gwe simanyi. Onoonya gw'omanyi nga wamulabako. Kati nnoonya ki oyo emmombozi? Emmombozi baginoonya? Kati muwala wamanyi gy'abeera. Muwala bw'aba amanyi gy'abeera ompuliriza bulungi ye yamanyi. Nze sigendayo nze mpita mu mateeka. Nkimayo ki? Nina kye mwetaagako? Kakati nze ngende munoonye omuti gusitukira ennyonyi. Abazzukulu basooke babeereyo. Nze nkyayagala etteeka libe nga litambula. Njagala etteeka likole ki? Litambule. Omukulu oyo talina byaŋŋamba kuba abaana nze mbazaala si yabazaala nali muleeba ogwa si yabazaala. Kale abaana bwe tebannatuuka nakuva ku maama waabwe myaka gibali. Aisha, abaana bo basubirireyo okugambo engeri gy'otali. Abaana bange obugambo bwe mbasibirirayo babeere bagumu bagenda kuddamu balabe maama waabwe. Tubeere mu bulamu obweyagaza si buno obw'okuyigirizibwa kitaabwe nankuba nga balaba. Abaana babalese ku Fangoni. Omwava ekansanga naawe obadde nga ku Fangoni. Nsebo mbaddengayo naye nga bankweka abantu nze baleme kundaba olw'okuba waaliwo omugole era nze mbadde nga nzigalira ensonga lwaki babadde bafubireyo babeere mu kiseera. Era bwe balaba abantu baŋŋamba muyingire yingira. Kiba abaana bange babadde bamanyikiddwa naye nga mukyala mulala gwe bamanyi akola ki? Abazaala. Kuba nammwe wenjogera mubadde temummanyi.